Abalabi baffe aba Express TV tubaliriza nate omulundi omulala mugamba mutya musiibye mutya kati tubye muli bulungi tukomyewo n'omulundi omulala ne musumba waffe ng'atunyumiza olugendo lwe twetolodde nnyo ku ssomero kozi baana bangi nga bali mu masomero naye ng'era bwe bulamu bwe balimu y'ensonga lwaki ne ku mulundi nga tugatandika ali musumba we twakuma ne musumba ng'atugamba obulamu bwe yayitamu ku ssomero so musumba osobola okwongera ne weeyanjula eri abalabi baffe ba Experience. Mukama waffe omutukuvu Yesu Kristo yeebazibwe. Amannya yenze Wafula Emmanuel ate ndi musajja muvundu n'omukyala omu nga mukazi n'abaana olw'ekisa kya Mukama. Ebbanga emabega lyetwogedde njogedde ku bulamu bw'essomero naye ngenda kubuukawo kaawo nnyingira HSC ntandika okubeera practical mu kuweereza. Essomero linagendako erya Brilliant twali tusoma nnyo nga liri very strict naye ate nga lituwa liberty mu bintu by'eddiini ng'Abakatuliki bakuŋŋaana nga bwe bakuŋŋaana, ba-Anglican bakuŋŋaana, naffe abalokole twakuŋŋaananga. Era eyo regimu yange nali mukulembeze mu Scripture Union. Era omwami omu eyali mukulembeze munnange kati meeya w'e Katabi bamuyita Ronald Kalema is my friend ne mukyala we and the same class by the way. Naye omukyala by then teyali mulobole yali musiraamu naye yamala n'alokoka ate n'anywerera ddala so surprising. Katono nnyo yes ogenda ku nsonga ngenda kuzaako emabega katono nnyo tumale tweyongere waliwo ekibuuzo kye twalesaawo nga tonnakizzamu nti omanya ddi kikyendimu kino kikyamu koza tugambye nti olwo esitics otandise kuweereza kati ekintu kyenyinza okunnyonnyola awo abantu abasinga byonna bye bayingiramu nga bikyamu baba babimanyi naye amaanyi agabivaamu ge baba tebalina. Ekyokubiri abalala batuuka ne boonooneka nnyo nti ne wekiba kikyamu abatasobola kukola ki. Naye nze n'ekikyamu kye nakolanga nali nkola ki, nali nkimanyi. Era ebintu ebimu mu relationships zino zonna zinalimu ekintu Katonda kye yali yannyambako bano abawala bonna be nakwananga siina bwe neegatta naye kyakomanga awo. Abamu kubanga baali bansinga okubeera exposed mu bintu ebyo kubanga ezo story ate nnyingi. Nina abantu alanga mayumba novaamu nga tolina kyokoze n'anyiiga, abantu alako muloogi novaamu nga tolina kyokoze. Yes bawandi badde ozituwa lwa nsonga emu nti baana bangi bali eyo nga bwe bulamu bwe bayita oba kale musomba katugendera awo. Olina kyogambye kagiza okwogerako akatono awo kubanga ndaba okyagala. For example nali mu senior, it must be senior 2 senior 1. Omuwala oyo yali mukwano gwange sijja mwogera lijja kubanga kiri sensitive kyengenda okwogerako. Red pepper ebiseera ebyo nebukedde yali red pepper ndowooza kati ngende ewaabwe mukyalirako nga omanyi relationship ey'ekito nvuza akagaali nga manyiyo newaffe ng'amanyi yajja brother affe yali tamugaana nga babeerawo ng'amanyi these are kids. Kati nvuga akagaali nzikirira ebwayise munda omuwala ono ayina byandaga ku mawulire abawala nga bambadde almost weerere types of keys biki kumbe ayina kyanteekateeka nnyingiremu naye kubanga maama owaffe engeri gyali yatukuzaamu waliwo okumanya kwe tutayina exposure gye nali simanyi. Kyeŋŋamba kiri nti nalimu olwafala kati munange omuwala ateekawo embeera kati tumaliriza obiraba musaawa nga namba mutunula ku saawa nayagala nga nnyo amasaawa lwakuba leero saajambadde kyewuunyisa but I love a lot of watches. Nagulanga esaawa almost buli mwezi newemba nga sirina ssente z'essaawa nzifuna. Kati ntunula ku saawa bwe nti ndaba obudde bugenze eri bwe baŋŋamba okuyingira ewaka kubanga twalinanga ekiseera
muganda waffe kyeyagambanga saawa eziwera 12 wabeera mu nnyumba oba mukikomera munnange nyimuka ono omuwala mukwano gwange nyimuka musiibula njagala kugenda ng'ayimirira mu luggi bw'ati ngamba olaga wanga nkwata amataayi ngamba Emma mazima nakukola ki kati nze simanyi kulwaki mukambwe kumbe alina kye yali ayagala nyingiremu nga nange sikikigaana naye nali nfala ankwata amataayi asange omanyi zino embwa ezibadde ziddukaho ankuta amataayi angamba nena kukola ki mazima onjagala oba tonjagala ne mugamba ankwagala yegoyoka gwenjagala kati obuwongo bupiikinga later nti ebifaanani byeyadandaga yabadde alina kyayagala akole nze ne sitakola kyenzirayo buli kyenatandise nti katonda okutya kuno kwa katonda n'okusoma bayibuli ati an early age kwanyamba okugenda n'okugenda ebuziba bw'ebintu ebimu byannema ogenda ebuziba lwero lwasooka yali agala mukiisinge yali agala nebake naye kubanga ebifaanani bye nali ndaba naye twali tutudde wamu naye wano naye mukama munange n'asimatula n'amala n'ansonyiwa nenvuga akagaali n'amperekera si lwero lwokka n'olulala kyabaawo mukwano gwange omu yatuwa boys quota ne tweggalira munda era ensonga zezimu ate ku luno yali akitudde ku level ndala kubanga n'okweyambula yali akoze atya naye nga simanyi nakyakola I didn't even know how to kwegatta na mukazi by now I didn't even know by then era namaliriza katonda akoze ati ansimatudde waliwo n'olulala nga mmaliriza senior 6 awo oli yantwala mulooja ate sisobola kumwogera linnya kubanga social media egenda buziba ayinza obutakya kubanga ti mukazi mufumbo alina n'abaana 2 n'oli naye mufumbo alina abaana 4 yes kati sobola kumuexposinga to that year kati okugenda ebuziba nnyo mu kuweereza katonda senior 6 eyo nafunayo group ey'abaana nga basaba abaana nga tumanyi okusiiba by the way abaana abampuliriza even at your busiest schedule osobola okufunirayo katonda ekiseera sobola tetutukiza kusaba naye ngaekiro saawa nga tumaze trips buli kimu nga twambuka ku fleesi embayo ne tugatta emikono ne tusabira essaawa nga namba nga tusiiba n'okusiiba yes kusomero nga twali gurupu y'abaana nga 5 omukubo kati ye meeya w'ekatabi thought politics ndowooza obudde amalira nnyo mu politics naye nga luli yali so committed with things of God kati tutuuka ekyandeetera nnyo okwewaayo okuddayo kemabega mu P5 nalina omuwala yali mukwano gwange muyita bako mu time gye twafunanga okusinza ku ssomero n'okutereeza n'okusaba ono sirabangako muntu yali so prophetic nga bako at young as we were at primary 5 ono omuwala mutuba tusaba n'aŋŋamba nti Emma ogenda kubeera musumba wogaana okubeera musumba ojja kukola emirimu egya volunteering oba egya charity nempakana nenga nze mbeera omusumba abalya doodo abalya obubi ebiseera ebyo nga basumba embeera zaabwe bonna bemmanyi bava bubi kati muli neŋŋamba sya nkulidde mu mbeera etali yabagagga ate ngende mu kintu ekireeta obwavu kati nkigaana kumbe omuwala ono twali tusaba naye n'agamba nkirabye ogenda kubeera muweereza wa Mukama unfortunately omuwala baisini atu yali afumbiddwa nagezaako munoonya emabegakaawo waba asobola okundaba oba okumpuliriza munoonya simanyi oba akyali mu bulokole naye embeera gye yafumbirwamu teyali nnyo mbeera nnungi kuba yafumbirwa mutomu baali bamuyitanga Bako yali muwala nga mulugwala ng'abeera Namuwongo mu ggeto z'Namuwongo ezo era waba mpulira bambi munoonya mugambe njagala muga Mukama yanfuula kyeyalagula nga tukyali abaana abato kati wowe ntera okyukira ennyo nkola sciences ekituufu saakola nga bwe nali nsuubira
ekyo kyankuba nnyo ngaaza omuntu yali yeewadde eri Katonda. Nziramu senior 6 ku Midland. Nfunako points eziri slightly better than ze nafuna ku luli, naye almost the same. Kati nebunguza Mukama kiki enjagala okukola. Finally ne enrollinga for psychiatry. Nentandika okusoma psychiatry. Psychiatry is about mental illness. Naye wenjitandika nakola obweyamo ne Katonda. Nzijukira namugamba nti nzikiriza okubeera omuweerezaawo fully. Kati awo Katonda n'atandika okunkozesa, nentandika okuyiga okusiiba ebuziba. Nasiibanga naye ku luno nga nyiza n'omala ennaku 5 nga sijidde emmere. Nentandika okuyiga okusaba. Finally neconnectinga n'obuweereza n'abasajja ba Katonda be nasikala mu lugendo ne batandika okumpagala n'okuyamba obulamu bwange paka omugendo. Kati ndi ku ssomero ebutabika nsoma, munnange ne bannonda okubeera chairman wa Scripture Union. Ba chairman ba Scripture Union babayita papa. Kati Katonda atandika okuntwala ebuziba mu kumunoonya n'okumutegeera. Ekiseera kyatuuka professional yange n'enjita, kubanga ebuziba gye nagenda Mukama yansaba ekyomuwendo nga kyenina kyensobola omuwa. Eyo paati ndowooza mpanvu nnyo yeetaaga olunaku lwayo, kubanga waliwo obulumi. I looked at my family empeeredde. I looked at my mother yali yenyumiriza mu mwana afuuse omusawo. Natuuza brother wange oli yasooka okulokoka gwe nabagamba. Ne mugamba Mukama yaŋŋambye professional male njireke. Njite naŋŋamba oyo si Mukama, sigalayo nga bwe tukyanoonya Katonda. Naye buli we nasigala nga noonya Katonda, eddoboozi n'okutegeera n'okukyalira okw'obwa Katonda kwasigala kumpushoninga okuleka ngoberere Katonda kye yali aŋŋambye. Katonda nnyumusuubi. Yes. Nina kubuuzaako ku brother we. Watugambye yasooka okulokoka. Yes. Kati nga ye by then ali muki? By then yali mufuuko. Olwedde nga mulokole. Nga mulokole ali mu busawo era akyabirimu. Kuba tulokoka mulimu ddala oba bweŋŋamba nti nga Mukama ye nga olina kubeera ku kyoto. Kati ye mukozi. In fact ali nnyo mu pharmacy kati. Yes. Ne mukyala we era akola mu ddwaliro e Mulago naye baweereza. Kati nga gwe Mukama akuwadde ate buweereza. Yes. Kati nze Mukama anjagala full time. Ng'ate kikontana n'abantu abamu. Era up to now it's a full debate. It's a full debate. Kati mama byonna biwedde. Yes. Alabye by'omaze osoma tobikoze. Teyategeera nti siri bikola aliya. Yategeera luvannyuma. Olwategeera kyamuyisa ki? Katonda yali amaze okukola. Yes. Yes. Kati musonga. Mukama amaze okukolamu omulimu gwe. Nkyali already ku ssomero. Nali ku ssomero. Nzijukira olunaku olumu. Mukama nkyalira mukwolesebwa nga njiza okusaba n'okunoonya Katonda ebuzibu okusinga nga bwe nali mu secondary. Lumu Mukama nkyalira nafuna okwolesebwa. Malayika wa Mukama n'aŋŋamba nti nakulonda okuva mu lubereberye lw'okutondebwako. Bino ebigambo ebimu sikyalinga n'abantu bulijjo. Ekyokubiri n'aŋŋamba nakuleeta okusoma okuyita mu ddwaliro, si kufuuka musawo, naye nali nkuteekateeka olw'omulimu gwenjagala onkolere ogw'obwa Katonda. Kati finally nzijukira we yakiŋŋamba ekyo ne nnyingira okusiba ne ŋŋamba gino gireka mizimu myoyo gya kika gyegyogedde biki omanyi you consult with few of them. Naye nzijukira omukyala omuwala omuntu akisoma naye she was the mama wabalonda papa ne mama baali bamuyita Stella Namayanja. I think she's now in China. Ntera mulaba ku social media, she's in China. Omuwala oyo ayinza okuba teyamanyi kyeyakola mu bulamu bwange, but in the midst of confusion of many voices
ng'abaana bagamba nedda, abamu bagamba papa tekisoboka, eno bingi ebyaliwo. Lumu neggalira mu nnyumba emu ewaka karumu akali ku saidi abalenzi mwe, by then bali bazimbyewo karumu akalala bakegatta ku nnyumba, kati ng'abalenzi mwe tusula nga nsiibye omwo neggalira okumala ennaku, najja nga nnoonya ku nnyaawe ntugwe batuzaala. Omuwala n'akonkona ne mugamba otuusa otya, n'agamba nzize embuuza. Yaŋŋamba ekintu eki tamanyi nti kyayamba obulamu bwange paka kati. Yaŋŋamba papa, Mukama waaba yayogedde, Mukama kyakugambye. Era bwe yamala okyogera n'ensigalawo n'enkaaba okumala essaawa nga 5. Kubanga it is one of the greatest sacrifices that I've ever given. Naye in the process kyembadde nkugamba emmeme yange yaguma we yakiŋŋamba. Mukama n'aŋŋamba nti nakuleeta mu professional yo okutendeka. I want to make you a hospital, not to work in the hospital. Kubanga there was a debate. Ne mugamba Mukama nja kukolanga mu ddwaliro nga bwe nkuweereza. N'aŋŋamba njagala kukufuula ddwaliro. Era mu nze nina ebyama Katonda bye yanteekamu ebikwatagana n'endwadde, specifically ezisookerwako ddala zino eza mento, bino bagamba depression, schizophrenia, mania, dementia, ebyo byonna Katonda njuwako amafuta, si mafuta gokka, ampa okumanya n'okutegeera okw'endwadde, kubanga nali muwadde ekyomuwendo kye nalina. Era amafuta g'okuwonya endwadde Katonda okuganteekako, it was during that time. Kubanga namunoonya nnyo, namubuuza ebibuuzo bingi, naye nga buli kibuuzo kyambuuza alina ebuziba gyantwala. Ate n'okkiriza okukkiriza n'omuwendo gwali munene nti nsaba saagala gugendamu. Tugenda kuyigira. Abalayi baffe ba Experience TV katukwatemu katono awo Musumba ng'atugamba nti yaleka. So kyowa Mukama kyakuddiza. Tubaagala nnyo. Yes, abalabi baffe tugenda kweyongera ne Musumba nga atunnyonnyola kye bayita omutango, nti Mukama olina okuwaayo omutango ng'onaaweereza Mukama. Buli muntu alina kyaleka okugoberera Mukama. Musumba tweyongere. Mbadde saagala nnyo ogenda sayidi eyo, naye hosti wange alabika ayagala nkyogereko. Waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Bassekabaka, olunaku Eriya lwe yamiitinga Erisa. Bayibuli egamba n'amukubako omunagiro. Erisa yasangibwa mu luzzi, yayina ente, naye omunagiro ogwamukkako Bayibuli egamba nti Erisa ente ze yali ayina zonna ze yali atunda n'aziwaayo nga saddaaka, n'azitemaatema n'aziwa abantu, n'agoberera Eriya amubuuza nkokoze eki, nze simanyi kye nkoze, naye ye kubanga yali yepositionize n'ategeera ekyali kimubaddeko. Kati obuzibu bwe tulina n'omulembe gwaffe guno, waliwo ebintu, we still have options not to serve God. We bitabukamu mu kanisa gamba kanzireyo. Eriya singa we yatabukira ku Erisa yali asobola okuddayo n'alonda ente ze, naye kubanga ne gye yali adda teyayina option okujjako okugoberera ekyo Katonda kyayagala agoberera. Ekiseera kituuka Mukama ngamba, oli ayinza okubuuza nti Mukama ayogera atya? Mukama ayogera mu bintu bingi. Ekisooka ayogera okuyita mu kigambo kye. Waliwo osoma Bayibuli n'owulira ddala nga kikonectinze, kirina witness, kirina witness ekikubanga mujulirwa munda muggwe mu mmeeme eyo, n'owulira nga Katonda ayogerera ddala naawe tu. Katonda ayogerera mu birooto, era yayogeranga nnyo mu birooto. 3, Katonda ayogera
audibly nga bw'owulira eddoboozi lyange Katonda asobola okwogera naawe. Ebyo yayogeranga nange nnyo nakugambye nti ekimu Katonda kye yasooka okwesa mu bulamu bwange kugula amatu gange. Then 3-4 Katonda asobola oyita mu kwolesebwa ng'osaba oba ng'owumuddemu n'ofuna okwolesebwa. Kati all those 3 oba 5 asobola okwogera mu bantu nga bw'ompulira omuntu n'aleeta obubaka bwo. Katonda ekyo kyakinkozeseza nnyo n'abantu bangi abakozeseza nnyo mu bulamu bwange okwogera nange. Munnange olw'obudde ekiseera ky'omutango kituuka. Eno obusawo saagala kubuta. Naye ate jjukira nga ntandika okusoma nakola endagaano ne Yesu ne mugamba nenda kuweereza. Kubanga one of the things that the enemy had put inside of me so much, I had self-pride. Nga nze neekakasa ebintu ebimu nti nsobola okubiira nengaddeyo kiba kigezo era nagwa ebintu ebimu lwakuba nayinanga abalala nti ebimu mbisobola. Naye we nayingira this psychiatric course, I learned to surrender fully to God. Kati Katonda enayagala mpeereze, bazadde bange bampeeredde, agala nkole. The pride of the guardian or the parent seeing you in a position that gyalwanya okuteekamu. Yes. Yes. Maama nnyabo mutawala gwali awo. Bakwano bange batandise okukola mu zifamasi, batandise okukola mu malwaliro, basobola okufuna ku musaala omwezi, naye nze siina kyenfuna. In fact, some people tebamanyi kitegeeza living by faith. Naye nze nabeerawo nga siina wantu wonna wonna ssente mu bulamu bwange. Kati katono nnyo omaze okusoma. Yes. Wadda waka nali sisobola kuddayo watandikirawo kubanga ebibuuzo ebingi ebyali bibuuzibwa. Nagendangayo bugenzi after 1 week. Naye nabula ku famire yange okumala emyaka ndooza nga 3 nga bandabako wansi ne wayiro. Ng'oli muno mu Kampala. Nga ndi mu Kampala teba. Yes, mama. Nga mama muyita nako. Naye nga buli kiro nkola prayer walk okuva e Bugoloobi oba okuva ku Prayer Mountain nenjita mu kibuga ekyo kiro kyonna paka e Butabika. Every Monday, every Wednesday, every Thursday and every Saturday. Tuesday ne Friday nansula mu kusaba ekyoto kyalinga ku Fidodido. Nga abasumba bakikulembera yali musumba Samuel Kasanka ne musumba Remy Ronald Kutu. Wempeereza naye kati gwe bayita musumba Remy era ye spiritual father wange. Kati nga ngenda mu overnight nekweka omwo nga tusaba okuva ssaawa 3 paka saa 12 ez'okumakya. Bamutuufu ndabanga omutango nga wawaayo omutango munene kuba ogamba nti buli kiro okola prayer walk nga ntambula okuva e Bugoloobi oba kunnya paka e Butabika ku ddwaliro mu maaso g'ekiga States kati baziyita Royal Palms opposite nalina akafo w'entuula nga nsaba okuva ssaawa 4 ez'ekiro paka ssaawa 12 ez'okumakya. Abalabi baffe aba Experience TV nga tunaaweereza Mukama tuddeyo tuwe Mukama ssaddaaka tugabe omutango ogujja mu ekyo kuba bangi bali ewokusima nga bayayanira okuweereza naye nga n'okusibako ennaku 3 Julai. Kati ebimu ku byenyinza okubuulira nina bye sitasobola kgendamu kubanga saagala kaabira ku kamera. Nzijukira nasiibako ennaku 96 naye mu nnaku 96 nzijukira nina olunaku lwe nalwaliramu ebyenda. Nali nkyali mu kusiiba n'endwala ebyenda. Nina bye njagala okubuuka naye kabyogere biyinza okuba bira bwe biyamba ebyo. Nsiiba va ku kusiiba kuno omuntu kwagendamu nga talunamiziddwa. Jjukira ebbanga eryo lyonna nina enkolagana ne relationship gye nali nateekawo ne Katonda kuba tosobola saba for 6 hours 5 hours
nga toliiko kisa kya Mukama, nga toliiko na nkolagana gy'otaddewo ne Katonda. Munnange endwala nga wentuuka okusinguka wendi akawunga kafuluma nga bwe kayingidde gakeera nga bwe nakatadde. Era nzijukira olunaku lumu mba ndi mu la toilet yali ya ssomero wadde nali mmaliriza buli kimu nkitadde naye nga nzirayo kubanga nali mukulembeze nga nsigala nsumba abaana abaali basoma n'abaali bakola ku ddwaliro ebutabika. Ngenda toilet muzimanyi ntuuka okufulashinga nga ndaba akawunga nga bwe nakalidde. Apart from that nga mulimu n'omusaayi atopit kwegamba nafuna rectum inflammation nga ntera okubleedinga nga ntambula mu bbaga yange ntera otambula mu extra boxers ng'abantu abasinga tebakimanyi. Era nga tumala okusaba bwe tuba tukyusa engoye twalina omuze okukyusa kubanga tutuuyana ffenna nga ne underwear ndeeta nga 3 or 2 kubanga erimu eba yagenzeeko omusaayi. Naye nzijukira olunaku lumu mbuuza Mukama nti yekuwannunga okusiiba. Era Bayibuli eyogera mu Kuva which is Exodus, Katonda yeerayirira eri abaana ba Isirayiri n'abagamba siriganya ndwadde z'Abamisiri kola kutya. Kati Katonda mukwatira mu byawandiikibwa. In fact, God has a weakness. The greatest weakness of God is His word. As long as you move in the dimensions, in the perimeters of His word, that is His weakness. Oba omumazi mugamba ssebo ekigambo kyo kyayogera. Kubanga okuyingira nali nakatandika ozaaliyo baana nsoma ekyawandiikibwa Musa ng'ayogera ne Katonda nembuuza Mukama nze nsobola ntya okulaba. Naŋŋamba yali ku lusozi Enakwana naŋŋamba tandika Enakwana ez'okusiiba naye nga nsabiramu nkoleramu leki mu mwezi Enakwana nga mubeeramu n'ennaku za dry kubanga kati ennaku ekyenda mu mukaaga ze njogeddeko mwalimu ennaku 24 nga za dry not kumu naye nga mbuukawo okwo. Yes, kati munnange mukwatira mu kyawandiikibwa lumu bagenze mu saavisi ensalo waliwo omuwala yali aweereza yali tamanyi na kumanya nakutunaawo ayinza okuba tamanyi bamuyita Lidia yafumbirwa waggulu awo nga mugizagize mutungo bbiina si bbiina naye mutungo between mutungo ne Bugoloobi waliwo akamutungo n'embuya waliwo akafo kayita gizagiza mulimu ekkanisa omusumba amuyita Apostle Livingstone Wagaba. Omuwala ono aba atendereza asinza mu kusinza mpulira ekintu ekitambula mu byenda byange kumbi ebyenda babisika babitereeza ngenda okuva mu kusinza nga pain sikyagiwulira omusaayi tegukyanvaamu nga mponye. That was the first inflammation yenafuna. Eyokubiri yo yali so painful era mukwano gwange bamuyita Apostle Johnson bamuyita Apostle my goodness amanya agagala kunvaamu nenja kumujjukira yali papa naye lumu aŋŋamba papa oli mulwadde twagala kutwala mu ddwaliro. It was so painful nti nabulidinanga nga wendi ekintu kivaayo nga bwekiridde lumansiguuka naye baba beeteeseza okuntwala mu ddwaliro naye mbagamba sisobola kugaana kuntwala abali eyo bassebo ne bajjamu temugaana ddwaliro. It is part of Mukama abasawo Katonda yabawa magezi okutuyamba. Naye nze nalina munze feeling egamba ono yannyingiza mu kusiiba n'endwala kitegeeza alina amaanyi aganyamba. Jjukira n'obujulizi bw'ekyasooka baagala okuntwala mu ddwaliro ne mugamba mpaayo eddaki essaawa 2 ngenda kujja tugende mu ddwaliro. Teyamanya bwe nagenda neggalira mu kadometro ku ssomero ak'abaana abasawo neŋŋamba Mukama oba yegwe waŋŋamba asiibe ate ekigambo kyo kigamba olw'emigga egyatukuba twakola ki twawonyezebwa amaanyi agawonya njagala galaba ate wange ansuubiza sinalabayo awona sinalabayo mulema atambula sinalabayo okitegeera. Sometimes it begins with you
ebintu Katonda by'atuyisaamu ge mafuta n'ekisa n'amaanyi g'atuteekako nga tuyimiridde eri abantu okuyamba abalala. Nsobola okwogera eri abantu be babanja rent Katonda n'abakolera, manyi kitegeeza. Nsobola okwogera eri abantu abatalina ebasula ne bafuna ebasula, aga amafuta gandika okubanga nabiyitamu. Nsobola okwogera eri omwavu, emmandwa y'obwavu n'egenda n'agaggawala kubanga ekyo Katonda yakikola ki. Munnange neggalira mu nnyumba mu dormitory abaana mwe basula, nenyingira mu kusaba n'engamba Mukama wayogera, nenjigyayo ebyawandiikibwa, otuma ekigambo kyo ne kiwonya, nenjigyayo ebisuubizo bye yampa mu byawandiikibwa ne mu buliwo mu nsisinkano zisasinkana naye. To cut the story short, mu kusaba ne mu kukaabira mu maaso ga Katonda ziri ze nali nsabye oli mukwano gwange, I leave myself ne neevaamu. Mu kwevaamu nendaba okwolesebwa okumu, nasooka kulaba omwezi nga gwambadde feesi y'omuntu eringa ey'omuntu nga gusimayiringa omwezi. Saamanya nti when the encounter went on towards Christ himself, ne gusimayiringa bweguti. Agamba muli ngamba ndi mu bulumi ate ono asimayiringa, mwezi gusimayiringa. Nentwalibwa mu lusuku olumu, omusajja gwe nasisinkana neevuddemu, it was a vision. Omusajja gwe nasisinkana yali Yesu Kristo, era nga ayina the damages, ebituli by'ebisumaali bye baamukuba nga birimu ekitangala nga byakitiibwa. I may not describe him now because of time. Yangamba ekigambo kimu nti sikozesa balamu, I don't use the living, I use those that have died. Nkozesa bafu kubanga sikozesa balamu, nkozesa bafu. Ne mubuuza otegeeza ki? Buli woddiŋŋana ennono zange ddala okusiiba n'okufa eri ensi, oba ofudde kyenjita okufa, okufa eri ebintu by'ensi kyenjita okola ki? Naŋŋamba nali sisobola kukozesa nga tonnaba kufa. Neŋŋamba what? Naye ennimiro gye bayingiramu ngalabamu abaweereza ba Katonda abamu besobola kwogera naye ab'amaanyi, era n'abampointinga nagamba oyo yafa omwaka mulamba, oyo yafa emyaka 5. Nenjagala omubuuza nze naakafa bbanga ki? Mu nsi ey'omwoyo omuntu asiibye ennaku 9 yaŋŋamba you are almost dead one day according to the dimensions of yeah. Alright, you have experience TV katukwatemu awo ne musumba waffe agenda tuwulirayo naku 9 mu 6.